Bobi Wine omukumi we amwonyeza Pastor Bugingo full figure bagenze wa Katikkiro nga Nalukoola akyakyankyalwa NRM okugusala lulupazi okusaha aganye okugusala nga NTV wekyalemeddeko okubukedde abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli the night shift show buterevu tuba tugobye okuwa amawulire agakwatagana ne entertainment oba ebigenze maaso okuba nti bikola amawulire mu lunaku olwaleero ekitegeeza ne weetaba entertainment wabula nga kikoze amawulire tukireeta ne tukyogerako ate n'okimanya mu bujjuvu bwakyo nga tetwongeddeemu yadde okutoolamu katutandike bwe tuti ku bibadde ewa Bobi Wine wali NUP Kavule n'embeera enzibuzibu ebadde etuuseewo. Sorry. We have Honorable Flavia and different honorables who are on the neck. Akatambi kano kankaddemu omulundi gumu njagala weetegereze. Bobi Wine atudde alina leader of opposition waliwo gayajja Bobi Wine wali oba yagala okusembere wali Bobi Wine wabula asoose kwefuula nga atagenda wali Bobi Wine okukakana nga wabadadda wabula omukuumi wa Bobi Wine alabiddewo ensonga n'abaka era n'akola omulimu gwe nga bw'alina We have Honorable Flavia and different honorables who are on the neck. Exactly. Eyo nno yembeera ebaddewo olunaku olwaleero omukuumi oba omukuba bodyguard ba His Excellency Bobi Wine bw'alabye embeera ebadde egenda okutuuka ku mukama we n'agitaakiriza nga tennaba kubanga etuukawo. Gayi ono abadde atambula ayambadde engoye ezibadde za kisaazisaazi ng'atambula ajja bw'atuusa abadde ngadde eno ate ebigere n'akyuka nadde eno. So abasajja bano abakuuma Bobi Wine bakisomeddewo mu bwangu nti ono wa bulabe era agenda kuleeta obulabe eri omukulu ne bagenda maaso n'okuba nti bamulya. Gayo oyo akoze obukubirire nga bw'olaba ku screen yawo. Gayo oyo akoze obukubirire okulaba nti ataasa Bobi Wine. Gayo oyo omusajja rasta ate nga abadde yetayambadde engoye nti obaze aba foot soldier oba ki nedda abadde ayambadde engoye za bulijjo in a very gentle and smart way nga ayambadde bu sneakers wa white ayambadde jean ye ne saatu waggulu ng'ate musajja alina n'enviiri ez'abarasta abadde baliko wali ng'ayimiridde ebbali nga omulaba oyinza olowooza nti just musajja mwagazi we NUP oba waali just kulaba mukolo nga yogenda maaso kumbe musajja aliwo okulaba nti His Excellency Bobi Wine afuna security mu bujjuvu bwayo nga bwe yeetaagibwa. Era bw'oba otunulaawo ku screen eddakiika eno Gayo ono bw'amaliriza okukola ogumubeezaawo okubeera nti akuuma omukulu akomyewo n'annyonnyola leader of opposition Joel Ssenyonyi buki ebigenze maaso n'okuba nti biba mu butuufu bwabyo ate awo oluvannyuma Joel Ssenyonyi yabadde wakuba nti atuusa obubaka eri president we n'okumunnyonnyola nti nno mukama wange ekibadde kigenda okubaawo kye kino naye wa security detail oba omukuba akwasaganya ebya security annyonnyodde nti tuli taratibu saana luwombo olw'amagi era ekyo tugenze maaso n'okuba nga tukigonjoola mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange maaso n'okuba nti olaba. So that is one of the highlights today anti embeera ebadde enzibu nnyo. Bino we bituukiddewo nga ne gye buvuddeko President Yoweri Kaguta Museveni yali side z'ekawempaawo waliwo omuvubuka eyajja dduka naye baamukuba engwala oba baamutaayiza ng'abulawo bubuzi steps nga bbiri okubanga atuuka ku mukulu. Noono Gayi bw'abadde ng'abulayo steps nga bbiri okutuuka ku His Excellency Bobi Wine omwana wa security na amutaddemu kino Gayi okkakananga akkiridde wansi ku ddimwa mu buufu obwo. So embeera genze maaso n'okuba nti etambula gye bikidde omukolo ne gweyongera mu maaso. Ndabyeko ku mwana muwala amanyiddwa nga Spice Diana naye agenze maaso n'okuba nti yajja n'abeerawo. Olunaku olwaleero lubadde lunaku olw'okuba nga celebratinga abakyala
babadde ba celebrating abakyala ku kibiina oba ku kitebe kya National Unity Platform awo Kavule omanyi bagenda maaso okuba nti nno bakola embeera y'okuba nti buli muntu bamuleetera okubeera nga feelinga at home ku kavulaawo. So Spice Diana ze Bobi Wine omuziki n'agudigida ne mukyala waawo Bobi, era ensonga ne zigenda maaso n'okuba nga zitambulira ddala bulungi, naye nga gye bikidde nga buli muntu asobola okuba nga ayagala okululeeta ategedde bulungi nti ku NUP awo security muganda wange eri muzuuli, eri ku muzuuli ddala. Nga tugende wa Pastor Bugingo ne Full Figure ne Katikkiro, njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited. Bano nno balunzi bankoko, bakuguza enkoko okuviira ddala ku z'olunaku olumu oba obuto ddala obw'olunaku olumu paka ku nkoko enkulu ddala. Balina Rainbow Roosters kika kya nkoko, Croilers kika kya nkoko, Saso kika kya nkoko n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala ebigwa mu kkowe eryo mukwano gwange. Osobola okuba nga bakubirako ku namba z'olaba ku screen. Ate era Ejokuna Farms Company Limited bakugamba w'obeera kasitoma waabwe bakuwa omusawo w'ebisolo n'ebinyonyi oba n'enkoko wa bwereere. Lwaki togenda mu maaso kuba nti obeeyunira? Kale bwe tuvaako kaawo, ebifaananyi by'olaba essaawa zino bye bifaananyi eby'enjawulo ebibaddewo olunaku olwaleero wali e Bulange. Yes, omusumba wa House of Prayer Ministries Pastor Aloysius Bugingo akiise embuga era asisinkanye Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga bw'olaba mu bifaananyi, era bamwaniriza Pastor Bugingo mu maanyi amangi. Ndabyekaawo Susan Makula Bugingo nga omulaba afukamidde n'abuuza ku Katikkiro, era Katikkiro abadde musanyufu nnyo nnyini ddala okumulabako. Full Figure nno naye nga omumanyi tanyigirwa mu ttooke, naye olulabye ku Katikkiro ne yeeyala, abadde ayambadde gomesi ng'anekanekanye bulungi nnyo. Mwana muwala oba omukyalo oyo Nakanguubi Jennifer ng'amannya ye Full Figure afukamidde wansi n'abuuza ku Katikkiro, era ne yeesiima nnyo Full Figure okubeera nti naye akiise embuga ne Pastor Bugingo mu bufubo. Olunaku olwaleero ekirala ekigenze maaso n'okuba nga kikola enjawulo ye mmotoka eyo gy'olaba ku screen. Pastor Bugingo mwajjidde olunaku olwaleero mukwano gwange. Emmotoka eyo eresse bangi nga boogera obwama nga bagamba emmotoka nga ndalamu. So that was one of the highlights, kubanga Salt basimbudde okuviira ddala waggulu eri ku mukutu gwabwe we basinziira. Ojja kujjukira nti Salt FM oba Salt Media, that is Salt TV wamu ne Salt FM bali saidi awo ezerungujja waggulu. Bw'obanga omanyi ewali essomero liri eddala maasa waggulu awo wali poliisi, lungujja saidi awo kuva ka poliisi owetako we wali Salt. So we wabadde okuba nti nno bamitingira ng'abakozi ba Salt Radio, Salt TV wamu n'abasabi oba abamu ku bantu okuva mu kakiiko akatwala House of Prayer Ministries oba HPMI Church ya Pastor Bugingo, ne boolekera ate ne basisinkana ow'ekitiibwa Katikkiro. Bano nno ezimu ku nsonga ezibadde zibatutte kye gy'okuba nti nno bagula emijoozi egy'okwetaba mu nteekateeka ez'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno mu bufubo. In fact ekirala ekigenze maaso n'okuba nga kikyamusa abantu nga bw'olaba mu katambi awo, Pastor Bugingo we batuuse e Bulange avuddemu mu mmotoka n'ayita sayidi eri, n'ajja sayidi eno agende maaso n'okugulirawo muninkiniwe oba mukyala we Susan Makula Bugingo, n'amugulirawo mu bitiibwa ebitagambika nga gentleman omulengedde akozeko aba gentleman musajja wa Katonda. So omukyala n'avaayo ate ne batambula bwe batyo butereevu mpola mpola paka ate ku side wali okubeera nti bakiika embuga. So bwe batyo nno we balabise olunaku olwaleero, ekyongera okulaga nti n'emisinde gya Kabaka gyengedde. Yes, emisinde gya Kabaka gyengedde very soon gigenda kubanga
happeninga ate mu bufu obufaananako bwebutyo. So aba Salt FM olunaku olwaleero, Salt TV, House of Prayer Ministries, Canaan Land, Pentagon bonna bazze mu bujjuvu okulabikako ate wali Katikkiro n'abaaniriza mu bufu obwo. Kale abo tuba nga twolekedde ne tuvaayo eyo. Mulowooza ebya Nalukoola tebiteredde? Nalukoola ebibye byateredde, wabula ate wabaddewo embeera ebadde etadde Nalukoola ku bunkenke obutagambika. Yes, wabaddewo embeera eyabadde etadde Nalukoola ku bunkenke. Tusookere first things first. Olunaku olw'eggulo w'akawungeezi, Nalukoola ekintu kyabadde ayayaanira ebbanga ekyokuteekebwa mu Gazette oba the Uganda Gazette yateereddwamu. Ekyo kyo kyawedde. Wabula ekyo kigenda okukolebwa nga Nalukoola yasoose ku kakiiko k'ebyokulonda amakya g'eggulo n'abagamba nti bannange, lwaki temunkwata ne munteeka mu Gazette zingende maaso n'okulayira? Ne bamugamba, Nalukoola tofaayo, anytime ekintu kijja kuba nga kikola kitambula. Era we bwawungeredde musajja wa Katonda ng'ateereddwa mu Gazette nga bw'ogiraba ku screen. Wabula waliwo akantu akayombezza Nalukoola ne kayombye omukulu Rubongoya n'aba NUP. Wadde bulijjo baagala kuteekebwa mu Gazette, wabula enteekamu gye baabataddemu naye ate yabatabudde etya. Bw'otunuulira awo we baabataddemu the Gazette, Nalukoola baalaze ng'alina obululu bwe yafuna. Fine. Kati ate owa NRM yakwata ekyokubiri, luli obululu yali mu 8. Mu Gazette baataddemu obululu 958. Kankufunira olupapula olw'okulonda olwafuluma olwalangirira Nalukoola. Olupapula olwo luliko Nalukoola ng'alina obululu 1,764. Era owa NRM ng'alina obululu 8,593. Wabula ku luno baalaze nga Nalukoola baamwongeddeko obululu nga 2 ne bamuwa gumu 7,939 okuva ku gumu 7,764. Ate owa NRM ne bamuwa obululu 958 okuva ku 8,593 bwe yafuna. Era bw'oba otunudde ku screen, David Lewis Rubongoya yawandiise ebbaluwa nga yeemulugunya. Yagambye, Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi finally gazetted. We shall soon seek an explanation from the Electoral Commission why the results in the original tally sheet are different from the ones in the Gazette. We can only hope that all these mechanizations are not intended to create a case for the losing NRM candidate where there is none. Thanks all who raised voices and put pressure. Omukulu Rubongoya yabadde yeemulugunya n'agamba nti basanyufu okubeera nti Nalukoola yateereddwa mu Gazette, naye n'agamba lwaki ali zaati zaawukana. Baagala NRM kubaako kye bakola, kuyiiya kubaako ne bye bayisaawo. Byabadde bigambo bya David Lewis Rubongoya SGNUP. Wabula aba yakoogera ebyo owa NRM omukyala Farida Nambi ng'abadde oba yabadde amaze ebbanga ddene ng'alaga nti ye si waakwemulugunya mu kakiiko oba si waakugenda mu kkooti. Era nga Farida Nambi ebbanga lyonna abadde alaga nti afazaali mpozi ng'NRM yegenze ye tajja kgenda. Omukyala ono yabadde alagidde bannamateeka be okukuba akakiiko k'ebyokulonda ne Nalukoola mu mbuga ng'asaba akalulu kaddemu kabalibwe. Okusinziira ku bbaluwa gy'olaba ku screen, omukyala ono abadde no yagitegeka dda nga n'ennaku z'omwezi 21. Yes, but ya receiving akakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 24. Miscellaneous cause number 22 of 2025, Nambi Farida Kigongo versus Electoral Commission and Elias Nalukoola. Yabadde awandiise ebbaluwa nga erimu ye ng'avaasinga akakiiko k'ebyokulonda ne Nalukoola waako. Era mu bbaluwa eyo yabadde agamba, we have been instructed by the applicant Nambi Farida Kigongo, who was a candidate in the just concluded
Akawempe North Constituency by-election, Nambi Farida has instructed us to file an application for a vote recount, which we have filed. The application, it is MC number. Please find attached a copy for your reference. Bannamateeka ba Atwijukire Dennis Advocates bawandikidde akakiiko k'ebyokulonda wamu ne Elias Nalukoola nga baagala akakiiko k'ebyokulonda kaddemu okubala obululu nga bo balaga nti tebaamatira n'ebyava mu kalulu. Wabula Nalukoola yabadde naye abeetegekedde nga yeetegese omusango guno okuwera ennemba nago Nalukoola versus NRM. Omukyala Farida Nambi olunaku olwaleero we bukeeredde tubadde mu ssaawa nga 6 ez'omutuntu awo. Yes, tubadde tuwuyezza ssaawa 7. Omukyala ono naawe bannamateeka be ne bawandiika ne bajjayo omusango gwe badde bawaabira Nalukoola n'akakiiko k'ebyokulonda. Era y'ebbaluwa eyo gy'olaba. Egamba nti withdrawal of miscellaneous cause number Nambi Farida Kigongo versus Electoral Commission and another. The above matter refers where we represent the applicant. We have instructions from the applicant to withdraw the above application. The first respondent has already gazetted the second respondent, and so the application has been overtaken by events. Most obliged. Atwijukire Dennis Advocates. So, munnange gye bikidde olunaku olwaleero omukyalo wa NRM Farida Nambi bwe yalabye nga batadde Nalukoola mu gazeti awandiise n'agamba munnange omusango tuguggyeeyo ate oba kati akakiiko k'ebyokulonda mmwe mwamaze dda kati okulangira omusajja mutadde ne mu gazeti kati ffe tukole ki? Kale tubiggyeeyo emisango tuguvuddeko tubyesonyiye. Nalukoola walked out a free man with a lot of joy, and Nalukoola is just ready okulayira ayingire parliament achikirire abantu ba Kawempe North. So Nalukoola takyaliko kabuuza gazeti yagiyingidde tekyali bino simanye n'alemwe mututte mu biki bagijjeyo emisango. Ekyo kyolina okumanya mukwano gwange. Kale bwe tuvaayo eyo Little Puzzle olutalo ne King Saa tannalumala. King Saa eri gye yasimattukira okuba nti waliyo okulwana kusheyo Little Puzzle aina byakyogerako. Mu Ramadhani Karimu addemu atole shahada jajja w'Obuyisiraamu Mulangira Nakibinge tukuloopera abasiraamu bonna mu ggwanga abasiraamu ba Odi Kampala Manisuuli yayimbye mu kirabo ky'embizzi mu mpombo n'emicyomo n'essavu ly'embizzi addemu atole shahada. Kikyononya kikyononya mu nsi eyo sho yasooka kuba yange. Eyo sho yasooka kuba yange. DJ Rukumani yanga yali agimpa. DJ Rukumani yanga ye yali agimpa. Ne mugamba Rukumani yanga, you will not perform there. Tuli mu swaumu. I praise my Allah njagala nnyo Katonda wange. Ne mugamba eyo simba yo. Nayo olw'amadde omulugube n'obutamatira n'okkuta n'ogenda n'oyimba mu kirabo ky'embizzi. Manisuuli n'okola grand opening. N'okola grand opening Manisuuli mu kirabo ky'embizzi mu swaumu. Nfudde ekitiibwa. Yara hawla maswali. Ekitiibwa Little Puzzle kyamufudde ng'ayogera ku show King Saa gye yakabako nayo eyabaddemuko akavuyovuyo. Of which yesterday nakoze video ne mbanyonyola byonna okusinziira ku King Saa we yabadde abyogera n'ebyabaddeyo side eyo. Wabula wakati nga Little Puzzle alumiriza King Saa okubanga yayimbidde ewantu we batunda embinanka empunu. Wakati nga Little Puzzle agamba nti King Saa yayimbidde gye batunda empunu oba ekifo ekigitunda. King Saa agamba nti bannange temunsibyako matuga mbuzi kundiisa bakinjaaji nze sinnabeerako mu kifo sinnabimanyako ebyo. Kale katulabe King Saa kyayogera ku bya Little Puzzle byamu gamba nti yayimbidde mu kirabo ky'embizi. Dewe ekirala video gye ndabe ya Western nga bagamba nti waguddewo ekifo nga kitunda mbizi. Sikimanyi ate oba n'erinnya ly'ekifo simanyi. Nze kyenzijjukira ndowooza nakyogera mu kalango naye sisuubira.
ngawe nkugambye nti propaganda wabuno bwana bwa gundi kati bwagana kuttira mu kifo kya musajja naye bwe tubumindinga tukuze nabwo obukokola bwabo buto. So mwana mulenzi King Saha agamba nti Little Puzzle ne banne batandika okubanga bamwogerako mu bintu bwe bityo obukokola bwabwe buto nti enkokola ze balina Little Puzzle ne waleeta olukokola nga alukuba ne sekukuba yenna King Saha tasobola kubanga awulira mu lukokola Little Puzzle lwaba ataddewo olw'ensonga lukyali luto oba nti Little Puzzle akyayina okukola ennyo nnyini ddala. Wabula wakati mu kubuuza ku beef oba olutalo oluli wakati wa King Saha wamu ne Little Puzzle, mwana munenzi King Saha kino kyasobola okubanga ayogera ku lutalo wakati wa bano ababere. Olutalo ne Little Puzzle babwa twalwanira wa mwana yali atandise olutalo nga akuyingira nnyo agamba yakuwandiikira n'ennyumba ze kati ensonga zammwe mwe mulaba Katonda kati ffe tuli basajja bakulu tetulaba nnyo bintu biri jjoki kati ffe n'oba yagadde kunsaagirako etsoke ebyo biri jjoki byammwe abalaba Katonda. So Little Puzzle bw'atyo yavuddeyo ng'afuuse katuuni pingu Tomwandi Jerry bigambo bya King Saha. King Saha agamba nti alabika obudde bwa Little Puzzle tabulina. Yagambye nti nammwe abalowooza nti nno waliwo olutalo wakati we ne Little Puzzle olwo olutalo mmwe mulumanyi era muli balabi ba katuuni balungi nnyo nnyini ddala. Bwe tuba twogera ku ntalo zirabika ze zeefuze nnyo olunaku olwaleero gundi verses kankufunireko akantu ako tusooke tusome Daily Monitor yawandiise, we have got Uganda. The 2024 Ipsos survey shows that NTV and Spark TV are leading the conversation in languages you understand. Stay tuned for insightful, engaging content on both channels. Turning on your world. Kati, entalo we muba mubadde muzimanyi mu bayimbi ne bannabyabufuzi n'aba TV balabika balina engeri gye beerumbamu mu magezi. Kankutereka akafaananyi kana ak'okubiri. Yes, kati akafaananyi tekaliko caption nsobola okukalaba mu bujjuvu. This is WhatsApp. Gwatannategeera kiki ekigenda mu maaso. Waliwo omukutu oba waliwo abantu abayitibwa oba ekitongole ekimanyiddwa nga Ipsos. Kikola survey ya TV. Ekitongole ekyo ekya Ipsos kigenda maaso n'okubanga kikola survey wano na wali okumanya nti abe Buduuda balaba TV eno, abe Jinja baagala nnyo TV eno, abe Gulu bawuliriza TV eno n'aba wano na wano. So ekitongole kino kyakoze survey nga bagamba baadde bannyonnyola nti yeno oba engeri abantu gye balamu TV mu nnimi ezimanyiddwa oba ku mboozi ezinyumizibwa wano na wali, engeri abantu gye bettanira TV zino ez'enjawulo. So bwe baafulumizza alipoota balaze nga Bukedde TV ekwata kisooka n'ebitundu 42 42%. Kati nga NTV ekwata kyakubiri n'ebitundu 28 ku buli 100. Spark TV ng'ekwata kyakusatu n'ebitundu 22 ku buli 100. KBS TV ng'ekwata kyakuna n'ebitundu 20 ku buli 100. Then NBS TV n'ekwata ekyokutaano ne percentage ya 18 ku buli 100. TV viewership national ensi yonna oba eggwanga nga bwe liraba TV mu buufu obwo. Kati mu languages people understand. Kati aba nation media omwe muli Daily Monitor, mulimu NTV, nembeeramu ne Spark TV. Kye baakoze kye kino, baafunya alipoota eno ne bagiprintinga bulungi bweddu. Kati engeri gye kiri nti NTV ne Spark TV ezo TV zikolaganira wamu wadde zonna zina management zanjawulo but zikolera under the same leaf eya nation media. Omwo mwe mulina amawulire ga Daily Monitor n'ebisigadde. Kati bano kye baakoze
baddidde percentage yaabwe eya NTV ebitundu 28 ne baddira ne percentage ya Spark TV ebitundu 22 ne babigatta ne bagamba sebo nedda akalulu kaba kategeeza nti ffe tulabibwa nnyo awo biba ebitundu 5 ku buli 100 ebyabalabi kyokka nga Bukedde yokka yadde efunyana mu 2 kale ne bagamba nedda sebo Bukedde tasobola kutusinga alimba ne bagatta NTV ne Spark ne bagakati kale tugambe tuzigasse boom era ne batikaka kagamba they have got Luganda we've got Uganda nti bo balabibwa nti Bukedde ina Luganda kabadde kategeza nti Bukedde erabibwa ba Luganda bokka kati yo NTV ne Spark ngeri kyekiri Spark ekola Luganda lungi NTV oluzungu lungi ne baga bo begasse bakola ebitundu 5 ku 10 era bo baga they have got Luganda Bukedde nti bo aba NTV Uganda yonna bagisaanikidde wabula mbu Bukedde efuga abo abamanyi Oluganda bokka okategedde nti entalo tezisobola kubanga ziri mu bayimbi bammwe bokka wabula zitambula ne zisukka nawokko awo mukwano gwange kale nga tweteekateeka okubanga tuva wano ka video koolabaako n'ebifaananyi ebyenjawulo byogenda okulaba still ku video eno ka video ka Irene Namubiru ebifaananyi bino ne video ya Irene Namubiru eno etrendinze nnyo nenge trending for a reason that is really what surprising kati video ya Irene Namubiru bwetambudde buli agirabako abuuza Irene Namubiru ayina emyaka emeka lwaki buli lunaku ebifaananyi bye bwe bifuluma oba videos atunulanga ayina emyaka 13 oba 14 nti waliwo abaazaalibwa nga ye atandika okuyimba essaawa zino nga bamutegeera nnyo era nga bamunyumirwa nnyo wabula ate abo bennyini w'obasanga bakulu ku ye okusinziira ku ngeri gy'alabikamu mu butambi ne w'oba omusisinkanye mu buliwo yabadde ayambadde akagoye akabadde ak'enjawulo ennyo abana ne bagamba nti ono akyali muvubuka mupya nnyo ekitenkanika at the same time ono osobola okuba nti omuteera ddala mu geegi emu ne Juliana Kanyomozi nti ababiri bano buli we bagenda maaso n'okuba nti bavaayo by the way ojja kujjukira nti bayimbako na bonna mu duo gye baali batuumye IJ emabega eri nga batandika wabula ababiri bano buli wogenda maaso okuba nti obasanga mutaayi wange nga bwe baali luli nga batandika n'olunaku olwaleero lwe bakyali they still look same bagaba look same endabika yaabwe tekyuka bonna bafaanana bu baby mu buufu obwo so bangi olunaku olwaleero badde wait neno omukazi alina emyaka emeka Irene Namubiru omukyala akula dda buto akikola atya so as we are getting out of here nja kulekerayo akagamba nti tandika olunaku nga olowooza birungi tandika ne positive mind nga obwongo bwo buli waba otandika olunaku totandika na lunaku gamba oba lugenda kuba lutya that is fake and stupid okukeera nga obuusabuusa engeri olunaku gye lugenda okubeera lwaki tozuukuka n'ogamba ne luno lukedde kaŋŋende empangule golooza bw'onaatuuka nga wakedde ogamba oba lugenda kutambula lutya bannange ne luno lunkeeredde era lujja kukusiibirira nga bwe wagambye nti lukukeeredde so at some point buli woozuukuka kakasa nti otandika olunaku n'ebirowoozo okuwangula n'okubeera nti olunaku lugenda kubeera lulungi in that way ojja kunyumirwa buli kimu kijja kutambulira nga bw'oba okibaze rather than gwe okulowooza mu ngeri eri negative obwongo kye bulowooza kye kituukawo lowooza bulungi ojja kufuna birungi lowooza bibi mukwano kyosize era ojja kikungula wabula ate era ekibi si kikwagaliza basiddiyo omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu the night shift
tubeerawo kale mubeere bulungi mukama bankuumire nga batalitwala wabula ate era bw'aba abatutte kiba kirungi kuba muba mugenze ne mumusinkana ne mubeeraawo ne mweyagala noga bannange kale nze Katonda nze ntudde naye wano nzaani ekirungi ffenna tukolerera ggulu so ekirogo olootanga omuntu we yagenda azze lwaki tomukwata ku mukono ne mugenda kuba aba muntu wo saaga busaazi mbeere bulungi mukama abakuume mweraba thank you so much I sign out